Mwana muwala Sheebah kalungi atabukidde omusajja yabadde amutigaatiga okwagala omukwatira mu motoka. Ebipya bizuuse nkubuzaako gy'osinzidde webali nnyo. Subscribe nga sharing nga commenting agenda ku www.kampalamediatv.com oyongere okulabika nga ogoberera ensonga ffe twongere okulabika nga tuzikutuusaako yonna gy'osinzidde. Amawulire agaliwo kati oba oliawo agayongedde okulabika nga gasaasaana wano bassebo ne bannyabo ne wali gega mwana muwala gw'omanyi obulungi Sheebah kalungi wavuddeyo ne yeekokkola omusajja eyabadde agezaako okwagala okumukwata wakati ng'agenda mu maaso oba oliawo okukola emirimu gye. Ono alabiseeko wakati mu katambi katadde ku mukutu gwe agenze maaso okulabika nga annyonnyola n'obusungu obw'amaanyi kyamutuuseeko bwe yabadde agenda maaso okubaako n'ekifo ekimu kyayimbamu wabula mbagirawo ng'agezaako okwambala agende ku stage okuyimba oba okukuba omuziki ekyabadde kyamututte ate mbu omukungu yagenze maaso okulabika nga amutigaatiga ekintu ekyayongedde okulabika nga kimujja mu mbeera. Mukazi wattu bambi agenze maaso okulabika nga annyonnyola n'ategeeza nti nno kino yafunye akaseera akazibu ennyo wakati nga bagenda maaso okulabika nga bamutigaatiga kubanga yawulidde ng'ekyokusalawo ky'alina okukola kwe kuva ku by'okuyimba oba oliawo bavuge emmotoka ye atambule aveewo naye ate oba oliawo ekintu ekyabadde ekizibu. Ono yategeezezza nti yakutte ne ku ssente okwagala ozikwata azizzeeyo ze baamuwadde zonna wabula ate n'agamba nti yabadde awo omulimu gw'ekitiibwa nga kye kyamuwalirizza okulabika nga takola kusalawo kufaanako bwe kuti olwo nno n'asalawo okusigala oba oliawo okugenda maaso okuyimba. Wabula agamba baana bamama baana bataata agamba nti kiruma nnyo era kyennyamiza kubanga omuntu eyakoze kino y'omu ku bantu abaweebwa ebitiibwa oba oliawo gwe balabako nga wa kitiibwa nnyo n'olwekyo agamba kyennyamiza abantu okukulabika nga oli wa kitiibwa so nga ate byokola mu nzikiza oba oliawo bimalako omuntu emirembe. Wabula ensonda enneekusifu wabula nga gano amawulire tegakakasibwa naye nga gasobola okuba amatuufu galaga mbu bano abantu bonna babiri ba bitiibwa n'olwekyo gano genkuwasi genkomeredde wabula galaga mbu abantu okuli eyaliko Vice President Gilbert Bukenya y'omu ku basongeddwamu ennwe naye of course nga tetukikakasa tetukinaako bukakafu ate amawulire amalala galaga ng'omukulu gw'omanyi obulungi Andrew Mwenda ye yakoze ekintu kino ngambye kino mukitegeere bulungi. Wabula of course tukyali ku ground okwongera okukola okufeffetta okuzuulira ekituufu ki ku bantu bano ababiri kubanga okusinziira ku nsonda ezimu zivaayo ne ziraga nga zitegeeza mbu basajja bakulu bano kwe kuli omuntu omu n'olwekyo tetuyinza mu kaseera kano kuva ne tukubuulira ani ku mukulu Gilbert Bukenya ow'ekitiibwa ate n'omukulu Andrew Mwenda ani muntu ki omutuufu eyakoze kino. Of course oteekeddwa okukitegeera nti oyogera ku byobufuzi wano mu ggwanga munda mu ggwanga erya Uganda bikyagenda mu maaso okulabika nga byeriisa enkuuli n'olwekyo omuntu asobola oteekawo ekigambo omuntu yenna asobola oleeta teekawo ekigambo so nga ate woyogera ku mukulu Gilbert Bukenya of course takyali mu politics ali active n'olwekyo kisobola okubaamu obutuufutuufu so nga ate bw'oyogera ne ku ky'omukulu Andrew Mwenda alina emikolo ennaku zino gyagenda wano ne wali ku birthday nakyo kisobola okulabika nga kirimu obutuufutuufu. Tukyakolera okufeffetta subscribing, sharing, commenting tugenda kubanga tukutuusaako ensonga zonna. Yenze Ssemaganda Moses Hope.
lwa Kampala Media TV.